Zo mulimu gwange kwakasa nti Kyagulanyi ali safe era kye kyambezanga mu campaign twero kukuuma president tewali kintu kisobola kukolebwa erifuutu soja yenna okitegera erifuutu soja yenna nga president takitegeddeeko. Omusajja oyo mujjukira nnyo bamuyita Afande Mukiibi. Afande Mukiibi oyo yatuyisanga bubi nnyo ng'atukuba yakubako ne Dan Magic n'amutomeza Element eyiye ey'oku mutwe ze bambala naye nga omuntu gwatomeza Element tafunyiza wadde kikonde bandi awo enize enkuba ekye patro gye zaava patro 6 drone 2 kuliko kanta y'amagye patro 6 drone 2 kuliko kanta y'amagye ngamba ate bano bakola ki wano batusalako ne twalimu bana mu nyumba ne osomu namuira ayogera n'agamba ng'akaayana ne banne n'agamba ne bano abantu bemujjokwata nga sibaziba misango omu n'agamba waliwo atugambye mwebali bangi ndowooza yapima bantu ba ku kyalo ate nawulira defense bagamba defense atugambye balimu bangi tetubeerangako bwesagwa ebitongole ebikuuma ddembe babula bo tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba parliament wa East teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu sijja kulya musaayi gw'Abannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atonda byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari. Bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok, siri ku Facebook, siri ku Twitter. Emikutu kw'osobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Emboozi mu Yuggi oba n'osiŋŋaana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Nkwaniriza nnyo gwatulaba ku Emboozi mu Yuggi Geoffrey Mayanja yenze webale kutulaba ndi wano ne Trinity Warrior. Trinity wali nasembako okubeera naye ndowooza twakolako emboozi mirundi ebiri oba gumu. Ndowooza oba gye bayita part 2. Part 2. Oh yes twakolako naye mabegako keeri ndowooza gulinga mwaka mulamba oba n'okusukkamu twaliko ffenna nene ku mulundi guno tuzze tuwayemuko ne Trinity Warrior tubuulire embeera kati etambula etya obulamu butambula butya y'omu ku basajja aba National Unity Platform takikweka omwana yimba akayimba n'agamba nti nze ndi wa Bobby seekweka okitegeera sakayimba kakabi nnyo kati ne Trinity Warrior naye wa Kyagulanyi wa NUP teyeekweka so gwe ndi n'olunaku olwaleero era bw'obanga ogoberera abakuumi oba bataano ba Robert Kyagulanyi Center mu president Trinity Warrior ono omumanyi bulungi nnyo so gwe ndi n'olunaku olwaleero tuzze tuwayeemuko kwebyo ebigenda mu maaso so konzikirize Trinity Warrior akubuuzeeko tutandikira awo emboozi olunaku olwaleero. Yes, Emboozi mu Yuggi. Erinnya nno yenze Trinity Warrior Ghetto Warrior representing ghetto system. Era erinnya lyeri mu field era lyerikola Uganda ne ku mirirwano. Agaddala ye gwani? Agaddala nze Kyaze Mohammed Luboyera. Okay.
okuva lutwasemba okubeera ffenna obulamu butambula butya? Obulamu ati kugambye nze ghetto warrior. Ghetto warrior. Obulamu teri warrior, obulamu gwe butambulira bulungi. Yes. Abeera mu strugglinga buli wabeera embeera kale kutwalize wamu ffe tukulira ku mpaka mu ghetto eyo gye tuwangalira Katanga Wandegeya buli womanyi ghetto kyolina omanya buli mwana yavulira mu ghetto n'atambulira mu ghetto aba warrior. Era kwena gye ngombe egamba ghetto warrior representing ghetto system. So ate erinnya Saalye wabwewi babula abalaba byenkola be bampa erinnya ne bagamba ono ddala warrior. Ate era nga Trinity warrior waliwo munaddiini omu yaŋŋaana ono omwana afaananira ddala omukululo gwa Trinity. Namubuuza naye munaddiini gwe oyo no munaddiini baali bamuyita Kabanda James. Yaliwo eyo mu kyalo emukono akalo bakayita Luwunga saidi ze Namataba eyampa erinnya eryo nawe gwe kati gwe Trinity. Nemubuuza ne Trinity kitegeeza ki? Yaŋŋamba ebigambo erinnya eryo yaŋŋamba gundi sentence zaali 3 ng'erinnya lirimu engero 3 nenga buli lugero lulina omukululo gwalwo. Erinnya eryo litegeeza the Father, the Son and the Holy Spirit. Kyekyanfuula okubanga nze Trinity warrior. Ghetto warrior representing ghetto system. Era kyovola ffe tetukulira mu mbeera nnungi. Tukulira mu mbeera ey'okubonaabona, tukulira mu mbeera ey'okuswagolingira nno ddala. Naye ng'ate mu nkula gye tukulamu tuba basanyufu. Kati baba bakiraba ebbali balaba bano abaana bakula bubi, balya bubi, basula bubi. Era abo abali ebbali eyo bayitayo upstate mu bizimbe ebya kalina eyo Muyenga wa Kyanja Kisaasi Ntinda. Feno mu ghetto wansi mu Kikete Kikete kiriwa? Kikete kiri eyo side ze Kamooja. Kati bo feno wansi ne batulabanga ababbi abayaaye nenga tetuli bayaaye tetuli babbi nenga bamanyi omusango guyinza okuddizibwanga ku main road oluguudo olwakabi olwa Kolas kuba ffe oluguudo lwa Kolas jjajja wange yaŋŋamba nti enguudo za Kolas za kabi era nga ze mbeerawo neŋŋamba naye ndituuka ddi ku luguudo lwakabi. Oluguudo olwo lwakabi ng'emisango wegiddizibwa eyo oba ani akoze omusango bagamba abaana bamugete eyo balabika be babaddemu. Era ekikwekweto ne kijja afanda ajjanga mu kkambwe nga yena yetimbye amayinja alina abakyali be bangi balina emundu bakutte betimbye obutebe bwa tiyagaasi obukebe nga bakwataganye ne ba defense b'ekyalo ne ba chairman naye nga chairman asobola ogamba ghetto warrior si mubi. Ghetto warrior si muzi wa misango. Kusinziira ku mbeera nze gye nayitangamu kuba nze embeera yange okutuuka ne wano wentuuse mpaka kukula nga nkulira ku mpaka. Kutoba nti neŋŋamba nti jjajja wange ayagalayo liita y'amata nga nno nnoonya sikulapu. Oyo sikulapu omukadde ebyuma ebikadde nino noonya obucupa noonye nfunemu kutiya 2 eza kilo 10 nga nja kugyamu kilo nga 3 ez'obucupa ze sente mmeka? Ze 13,000. Ekutiya 3 namba ojjamu kilo nga mmeka? Nsobola okugyamu kilo nga 15 ninga 15 ezo muyinza okuvaamu nga bukiro we baya 10 ze nusu 15. Kati nga nina ofuba nnyo okulaba nti mpeza kutiya zange kilo 10 nga 5 nfuneyo atirisi 13,000 nguleyo liita y'amata ngule n'obugaati buno obwa lawundi ngende ntwalire jjajja
ng'alina okumira eddagala lya pressure akakane kati ffe yembeera gye tukuliddemu naye munanga abagagga babeere bagamba abo bana bo street naye nga ffe mu ghetto gye tubangalira waliyo talent nyingi by the way nze ndi boxer ndi bondya era nkuba ebikonde nkubira ddala naye mu nkuba yange enzanya yange yonna mbadde nkula nkuba ebikonde sirumyangako muntu atankozeeko bulabe ate era newonkolako bulabe kochi yansomesa kochi byekwasa we katwe yansomesa nangamba nti woba oyize ebikonde tolumyanga muntu yenna civilian woba oli muzanyi wa bikonde oba naza aseti oba obeera muntu mulala nnyo mu balala tolumyanga era nakulanga nzize nkula paka no wendi sirumyangako muntu nti mukube Pablo yazze ng'afuuse mulabe gyendi ng'akisusiza yazigwamu ate era ne waba ziguddemu amanya nti nsusiza no wembadde nina okukoma omuntu ono alabika si wa bulijjo kale warrior bingi ebibaddewo n'okusingira ddala mbadde njagala tutunulireko campaign ngeri gye zaatambulamu awo nakulaba nnyo wali musaale okuva lwe zaatandika paka lwe zaggwa waliwo nnyo bingi ebirabikira mu campaign kukwatibwa kw'abafuutusoja n'abakulembeze Olivia Lutaya mwe bagendera n'abalala bonna abamu abali banoonyezebwa ennyo abamu ne babula ne bava ku tutwele ne campaign ne bazivaamu nga tezinaba kuggwa bulungi n'ebirala bingi ebyalabikiramu tiyagaasi kukuba wano kuba biki byonna olugendo lwa campaign ku side yo lwali lutya lutiyitiremukko okutuuka okukwatibwa kubanga abakukwatako nomala mukomera ebbanga lyogenda okutugamba n'engeri gye bakukwatamu naye mbadde njagala tuve eno campaign lwe zaatandika okutuusa okusembeddera kuzimalako campaign twazitandika nade mu ntandika gye twatandikamu ffe enkola yaffe ey'okunoonya akalulu akatwala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu entebe mu ntebe ffe tetubangako na buzibu eri ebitongole bikuuma ddembe tetubeerangako busagwa ebitongole ebikuuma ddembe babula bo enkola yaabwe tebatwagalizangako kutuusa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu State House ab'ebyokwerinda tetumanyi order bazijjawa kuba akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba kasazeewo ne kagamba ono omuntu atuukiridde aba alina ebisaanyizo ebimukkiriza okutalaaga regioni zonna eza Uganda nze mu ndowooza yange siraba bulabe Kyagulanyi bw'abagenda teeka ku Bannayuganda kuba gye buva ne gye bulaga oba gye tubadde tutandikidde yonna ebitongole ebikuuma ddembe bibe bibadde nga bikola obulabe eriffe muba mutuuka Katonga nga musangawo road block naye nga road block eyo emmotoka tezijja kuba nti zeeyo gye mugenze emmotoka zijja kuba nga ezimu muzirabyeko ne mu Kampala CPS Wandegeya polisi Wandegeya polisi Kabalagala ng'emmotoka zonna patuluba abamagye batalia nga focus esinga bagiteredde ddala ku ffe naye nze mu nkola yange okubanga nkuuma pulezidenti wange teri bulabe we nali ntuusizzaako ku muntu yenna akwata emmundu oba waleeya kuba ono waleeya nze mba mulaba nga muwagizi wani wa Kyagulanyi era ne wabeerawo obuzibu obugenda omutuukako nga tyagaasi bakakubya akebe kajja kinkakatako nze okugenda okavalinga oyo omuntu katyagaasi kaleme tuuka ku oyo omuntu kuba talina kyakoze ffe tetulina kye tusobola kukola nga tewali
existence yonna ey'abasirikale oba kitegera kyengeza kugamba ffe tetulina kye tusobola kukola eri basajja abo singa baba bakuumye eddembe ne baba bakuumye eddembe ne baba tebalikuumye ffe tetuli balabe baabwe ate tetuli balabe eri muntu yenna nze omulimu gwange kwakasa nti Kyagulanyi ali seefu era kye kyambeezanga mu kampeyini twero kukuuma pulezidenti tewali kintu kisobola kukolebwa eri fuutu soja yenna okitegeera eri fuutu soja yenna nga pulezidenti takitegeddeeko tewali kintu kisobola kukolebwa fuutu soja nga pulezidenti takitegeddeeko yaman era wookolera ensobi yes munange pulezidenti wookolera ensobi munange wookolera ensobi pulezidenti aba akuvunaana kyova olaba tewalabangako fuutu soja yenna Kyagulanyi yatuukanga tewalabangako fuutu soja yenna akuba muntu akuba wa UPDF akuba Uganda Police akuba muntu yenna wa kitongole ekyeddembe ekikuuma ddembe babulayo nga poliisi omusajja oyo mujjukira nnyo bamuyita Afande Mukiibi oyo yatuyisanga bubi nnyo ng'atukuba yakubako ne Dan Magic n'amutomeza elementi eyiye ey'oku mutwe ze bambala naye nga omuntu gwatomeza elementi tafunyiza wadde ekikonde just ayimiridde awo abuuza pulezidenti tuddawa yo mumunaye Afande Mukiibi n'ajja n'amutomeza elementi pu era abaali bagobera kampeyini twero bakiraba Kiwa Mukiibi bamulaba oba vidiyo eyo bagiraba oba abatemamu ka vidiyo ne katambula era abo abantu baba bakalaba so entambula yaffe tuze nga ffe tetulina buzibu eri bafande wabula nga ate bo bwe bazibu eri ffe tiyagaasi tutambudde Kalamojja wa yonna kwetolola Uganda yonna wabula nga ate tuusembyayo okutubanga tuuzayo wiiki nga 2 tutuuke e Kampala munange ntuuke e Kampala simanya ate basajja gye baava nga bangobera nga ne bankwata waliwo bulabe ebbanga ki kampeyini okuggwa oli wabulayo wiiki emu bayonna tubazze tambula bulungi kyakugamba nti nze twintewoliya okukola omuntu okumukolako obulabe ng'oba okoze eki bannange newonninya nze kenyini nsobola okwetonda negamba ow'ekitiibwa nsonyiwa kikaano wempise siwe wadde watuufu ow'okuyita oba nenkwetondera munnange ebyaddala nekugamba nsonyiira ddala ya kuba ekyo ndowooza byebimu ebinkuumye ebinkuumye kakati mukomawo bakusangawa bansanga eyo wa Gaddafi kyali wange oyo mwagala nnyo Gino Gaddafi mwana mpitayo okombo ngekuba kyalibe ewaka basajja munange nga basalako eyo kale enkuba yatonnyawo saa zali 8 kuba netonnya nga onakyalirako kyali onoga kapitireko ewamayanja eno mubongeko nga kyaliwo naye nga kyaliwo si muzi wa misango si mubbi si mumenyi w'amateeka talina wadde omusango yali akoze bandi awo enize enkuba ekye patro gye zaava patro 6 dooni 2 kuliko kanta y'amagye patro 6 drone 2 kuliko kanta y'amagye ngamba ate bano bakola ki wano batusalako twalimu 4 mu nyumba batusalako ne batugamba temutambula tetwatambula
ba osi bana ne bayingira ne osomu namuira ayogera n'agamba ng'akaayana ne banne n'agamba ne bano abantu bemujja okukwata nga sibazi ba misango. Omu n'agamba waliwo tugambye bali bangi ndowooza yapima bantu ba ku kyalo ate nawulira defense bagamba defense atugambye balimu bangi nemanya nti defense yalubasombedde bamundowooza kubatagala Gaddafi mu ekyo ekitundu oba chairman w'ekyalo kuba Gaddafi ekyalo kyonna kyali kimwagala nga tebannamukwata ate nga n'ensonga emukwasa tebajogera. Gaddafi Gino Gaddafi gwe njogerako mugumya Gaddafi kuba ekimfuula nti Gino Gaddafi kyali wange okufuka kyali wange twesanga eyo mukomera twalima nafa bubuulo kapeni twelere yasooka era batukwata 2022 era twali tukuuma President Robert Kyagulanyi Ssentamu yetwajja omukwano nenga omukwano ogwo sigwe guno omukwano ogw'okwemakula nti omukwano ogw'ababbi kuba ffe tetuli babbi endowooza y'okubba mu bwongo bwaffe nga teriimu endowooza gye tulina mu bwongo yakutuusa Kyagulanyi wa mu ntebe naye nga okumutuusayo mu ntebe tetugenda yita mu kumenya mateeka segera tetugenda yita mu kuzza misango tetugenda kuyita mu kulumya muntu yenna Omunayuganda babula tugenda yita mu constitution ya Mr. Byabakama eyakalulu enkola eyakalulu nga gye tuli mu bwongo mufube okulaba nti Kyagulanyi amanyi kwa jova ne tutandika nga onagamba campaign zitandise ne tukuba kampe mune Gaddafi bamulya ewe twajja omukwano mu kutukwata mu campaign za 2022 batusibira amanafa bubuulo prison eriyo mu lusozi nebo embeera yekomera yo si nnungi era omuntu ayagaliza omuntu ekomera muntu mubi nnyo ate nno yandikwagaliza ekomera ng'oli mulabe eri community naye omuntu okwagaliza ekomera nga oyagalwa abantu tokola misango tolumya abantu wakolera emirimu gyo ne woba ofuna nusu 10 olunaku nenga ekikumi ekyo kyofuna okikola kiyita mikono mituufu tobba tolumya muntu babulokera ku makya n'okola. Gaddafi oyo yali musajja mukozi yekolera emirimu gye nga makanika akanika emmotoka naye neewuunya ekyamusibisa mwana kati mpitayo ndabe bakyali babongeko bwe bakukwatira n'okutuukayo nali mpitidde wali nga kyali wange ngambye njagala kyusa mulimu nze nkwanze ndi mutunzi wa nakati mu community kyalo kyonna kimanyi ntunda nakati musuubula ne mwetiika mu bbaafu ne mutambuza ddo tuddo siba 5 oba nfunye mutwalo gwe gwenja okulya ne famire yange kuba tukola mmere ya leero munnange tuukayo mu komera balimini tuukayo obudde butuuka sajja batusalako nali nize n'enkuba enkuba yakamala kyawe bati sajja ne ba osi bana omu n'agana naye mwana ani yakola bino batugambye abantu bangi bali muno mu nnyumba mulimu abantu just na 3 bana babano balina wakati balina na buzibu omuko okugamba defense nomanya nti defense ono yalulese kati babakwata abo babatwala wa batukwata batwala ku polisi yewa Kiso batwala mu polisi yewa Kiso batusiba batutaddeko gwanjaga n'emisango emirala lawo gye simanye gye luzungu gye boogera kuba nze sizzangako musango wadde sirina musango gwe mmanyi mu bulamu bwange batukutte essaawa meka 8 gwa misana tutuuka mu kooti abasajja bagamba
statement ya polisi yatukwata kiro sawa 9. Omuntu atali muzibe, omuntu atali kigala, atali kasiru nga manyina okweyogera n'essimu yange munaye bagitwala bagisigaza abasirikale abakukwata simu eyo ekyali nayo simu yange yali ya Samusanga era nali nagigulamu emukopa era nga mufuna mpola kubanze eza sifuna nnyingi ndi mufuna mpola mayanja mwana funa 15 omutwalo 15 n'ensonda ne tubeerawo ne famire yange sajja batutwala mu kooti tebakiza n'abantu baffe tulabako ne batuvugirawo Sentema prison gye batutwala eyo ka prison kali eyo balimisa wali wabi abaana b'abantu bafiira mu makomera mwana ate abaana nga tebalina misango alino mayanja era mwana tokkirizanga mwana tuuka muki mukomera niba bakututte wano ku poliisi lwana nnyo ovireyo ku poliisi bwe bakututte mu kooti lwana ovireyo ku kooti naye mu prison wakambwe w'omuliro gwokya kiringa Kyagulanyi yayimba akayimba n'agamba ekibuga wanyiga naye mu kyalo wagira okwokya oba ate yo prison n'okwokya yakuvaako esiriza busiriza. Kati babatuusaayo mali bameka igwe Jeno Gaddafi Gaddafi ye baali bamukwata dda reda yaliyo munda gatali Sentema ye babusoka mutwala Masaka bamukwata bibye biri ebyemabega by the kubanga tumaze ku gundi campaign zonna nga ali mukomera ate obulumi obundiko mwana ze kintu ekinnuma bakyali banga sibalabako mbase feelinga bakyali banga banjawukanako mbase feelinga oba ofundako n'omuntu nti yafa n'ogamba nti mwana njagenda nga kumalaalo fukamire sabe sala jali sale mutuuke kabere nga ali mirembe ne prison okimanyi omuntu kyaliwo jali mulamu nga n'oba otuuseyo mwana tebakiriza omukwateko oba omubongeko abeera distance goli distance mwogera just ekibagatta bigambo buli omu kuwulira munne ebigambo byayogera bimuyingire mu matu. Prison mwana simanyi ani akulira amakomera mu Uganda naye akulira amakomera mu Uganda mukyuseemu ensiba gye musiba bakyali baffe batano baffe ekkomera B ate ddala biddala nnyo prison ntuukayo twayingira Kawungeezi toyingira Kawungeezi omusajja n'alyoka agamba mugyeemu engatto ne tuzijjamu muteeke wano buli sente gye mulina sente nenzijjayo kuba nalinamu emitwalo gyange 7 nenziteekayo wali ne batusimbya bagamba foreign ne batuteeka ku foreign tuli batano foreign ne tugigendako ne batugamba mugende munaabe prison yeri ate yombi munabira wamu mubaba batano ne wakasabuni kuva wano paka wano ngake mulino nawa mwozeko uniform mwambalirewo obulamu nze sibuyitanga namu bulamu bwekomera buluma mwana oba omusujja gwandikuluma obusibe ne butakuluma oba omusujja jagamba kangende wali ku pharmacy nfuneyo amakerenda kale obulumi obweyongera ndaba omusawo mu ddwaliro eddene tuvaayo batukwasaga sowaani byonna tebitegerekeka kyalawundi kinene kibakuli kiringa bubaketi buno obwa onomi
batekeramu akawunga nga kafaanana bubi ka bbulaaka, bateeramu supu ng'atangaala muddugavu. Musajja ne muganda naye supu gompanga mubi yankuba oluyi n'agamba wano wa nyoko. Wamugamba nti supu nga mubi N'agamba wano Musaasira byembi bisekero kati supu ono nga mubi nakubira bukubi yankubirawo kisiraapu nakawunga nekagwa n'agamba ate akawunga nako kajjeewo mu ttaka nekajjawo. Musirikale bo bona basavinga musibe munno yakuba. Musibe munno omusibe nno nga akuba osobola n'omukuba light kubanze ndi boxer namanya nti wemba sitamye kuba nali nsitamye ndi ku foreign bagamba foreign nga wemba nyimuse mukuba pakati wemba njimukubya bagenda afiirawo. Ne mu bwongo nendi zoni nga ngamba sijja kuba Faraon. Sijja mukuba kuba nali mukusituka mbangenda situkira mweno birewa pakati abajja kutuka ensingo agukole fe mugeto okufa enjogera yaffe tugamba yagukoze oba yemakudde oba yeeraze. Nene ngamba kangusale nengumira buli kimu kye twayitamu awo buno saawa meka 12 kitundu ez'olweggulo wanatuuka ali nga ndaba wantu wafaanana bulungi compound eba efaanana bulungi. Bowa njirabayo waliyo bowa mazzi g'ebbowa gye gali mugasonda abasibe gaba mayonjo. Bosi jja bawayiriza amazzi gaabwe gaali mayonjo. Nenge prison eringa olaba amaka ga mwamba agedda ennyumba z'abajjajjaffe ennyumba ya Mulodokai nga wogiraba ali emmanga nga nayo bweri. Netuyingira netutuula n'ebisowaani byaffe mulimu agawunga nze nalyako katono okukwatamu we batyo situle nga byafuuse dde obuugi nga n'okawa bikawa nga n'okugaga biraga byagaze. Nga ne mwana kati nenzijukira kati tuba tukyali awo nenzijukira nti naye akasente kange nembuuzaako be nabuuza abasibe bannange kiri kitya wano enebaka yaawo no mugenda mu kigaali. Nengamba ekigaali kyeki mbagana naye mmwe kigaali kyeki ne baŋŋamba ekigaali ino jakiraba ggwe ddoogo abafala bampitano na ddoogo kira batusaze dde enviiri tufa tulinga baana bato kapata bakubanga mwana muto abafala netulingamba batano bange mwana tukkirize kuba batwawula babiri mu woodi ziringa 8 ne batwawula. Ekiro busaayo okwebaka RP Katikira muwapanga ekigaali nene nepima ninga naye kubongo kubanze ndijuwa terigeto yuti fala. Nembuuza RP balina RP gwe bayita poliisi simanya RP asomesa amateeka simanyi RP akuuma ebyokulya boyo eriba wana bantu beri mwana prison ya kisfaka nnyo prison ya kisiru. Manja sajja batuuka ekiro bagamba kati tugenda kwebaka naye nga obantu wetweba woodi erimu abasibe balinga 2 woodi emu naye nga erina kubeeramu abasibe nga 5 naye nga mulimu nga 2 ne bapanga abaana b'abendi nga babapanga kago mwebaka nga abamu bakola n'ennaku wano ku Kiwato webasako side emu bweti ate nga seminti nti wakabi nga woolaba oba fulowa lusenyusenyu luno olw'oluyinja omwana yeebaka nawulira nga afa ugambe bapanga abaana n'ensembayo poliisi ne mugana ne mwana nze sijja sobola kwebaka n'agamba soko ojje
nangamba no kati olaba olaba ekiri wano oba muna akasente ojja kwebaka fee ne mugamba olimba agamba ne mugamba kati zibanga sente meka asoka kumpita kazike nanga ojja ino lete migeji kati olonga babaka kiro kimu bebbanga lyonna ku kizike ebbanga lyonna lyonavaawo ebbanga lyonavaawo ng'ogenda mu kooti era ova mu kooti era olina kuddamu sasula lulala onakuddamu nosasula ekizike yamaani noliddamu kutwala mu kooti era budda nosasula ekizike ne mugamba nemboyinze nina fite nanga kati gwamanyi nanga kale ojja leeta ekyebiri naye ogenda kiwooli alina omuntu gwe yansongera nanga ogenda kiwooli nenkiwa nagenda nenjogera ne Katikkiro n'angamba ojja leeta emitwalo 4 mugaa sizirina nemugaa kale njasobola mitwalo gumu nekyo nagaa nedda ssebo ono tojja kwebaka bulungi ogenda mu kigaali nemugamba Katikkiro kale kankole emitwalo 2 nangamba naye sirinzekka ne bannange baagala no bizinensi no mukomera ndowooza oba munakasete obeera fiiti nemugamba kale ngenda kukola 2 kitundu oba ze ninayo nagamba togenda zimpa kale nemugamba bazinjijeeko nemugamba kale kuba yali ateza akakodyo singa mba nzirina essaawa eyo baba bagenda nakunkuba emigo kuba munda tokkirizibwa bbeera wadde n'ennusu 5 nti wanaakubuza wadde ogenda kuzimuwa naye bwe banazaawo akuba ne bakuba ne babuuza wazijjewa n'okuzikugyako ne bazikugyako ne batakuwona wakwebaka kalize ne mugamba ziri ku kawunta nangamba kale ojjako era ku makya ne bampa bulungi batanga bagiyita bulangiti bagiyita batanga ekyo kisowaani bakiyita kiyuyu kyemulirako budde bukera ku makya tuzuukuka nebaka bulungi ekyo ekiro nebaka bulungi kati wansi wano bakwadde blanket naye wansi wano ku floor webasootya oyo gyoyita blanket bagiyita batanga gyoyalawo kwebaka wansi teri kwebika teri katimba kansiri oba zikulumye gwamanyi naye nga tebakunyiza wali eri mu bangi era tebanyiga naye abamu babanyiga ekigaali mulimu abafa mu byemu ebyo ekigaali kitokota kuva kiro paka ku makya ate kugambe wali tuuka wali eri obudde bukya bagamba abasiba abapya muliwa nga tuvaayo kirungi kyenalabayo kyebalinga kyebakola ekyakabi prison kukebera musaayi oli mulwadde toli mulwadde wa siriimu ebisiyaga tebikirizibwa mateeka bagansomera alapi nangamba era kati gwe abapya ebisiyaga tebikirizibwa batusomera amateeka mangi naye nga amateeka agakuyamba olina okukwatako amateeka nga 5 okugenda ne mu shotiko nti ogambe ngenda mu shotiko olina gamba ngenda mu 4 ogenda mulongoko olina gamba ngenda mu 5 ate togendayo mu 5 nga abamemba ba woodi bakola ki bali mu kulya ogenderayo mu 5 munaye giba miggo onakubalira ne bamaliriza okulya nolyoka ogenda mu 5 naye nga munnya woosobola okugenda naye oba tolina kgenda nga balya batusomera amateeka ku makya embuuza yaayo yanjawulo si yanga ino bye twebuuza nti wasuze otya munnange nti nasuze bulungi ogamba otya muli muti eyo eri biralamu munnange eri galinga magye eri nsi ndala omusajja agamba yangamba kyenjogera kyoddamu nemugamba yessebo habari ya asubuhi pamemba za wodi na miongozi sawa olwo nomubuuza mu Luswayiri mwasuze mutya abamemba ba wodi wamu n'abakulu abagitwala byonna nabikwata kuba nze ndi shaapu naye nga ndaba byonna bya kisiru nze omulamu oguli ng'omulama gwembala kuva nvudde ntya wali mu prison
byonna ne tukera ku makya batusimbiza foreign era okusanga oli biringi nga babala foreign oli biringi kikubya biringi yatya biringi obeera omu mulina obba abantu babiri okubala enamba era omusiba omu enamba nga be babaza ekiro ate bino birala ebyokumakya baddamu ne babala emirundi neegiwera okumanya nti muwera tewali yatolose teka ne bagansomera tolina kuliraana katimba ne batuwa distance nti Mayanja ndi wano akatimba kali wali okasemberera ogwo musango oba okusembera wano wendi ogwo musango ogezaako okutoloka baba bakusibye ebbanga lya mwaka gumu nno bagenda ogwo mwaka ogenda kukola emirundi egi obeere nga bakwongera okusiba emyaka ebiri n'okakwatako bukwasi akatimba kokka kugambye eri obeera mu ntiisa tutuuka ku makya batuyita bamaze tukebera omusaayi sirina siriimu kubanze engeri gyendi bokisa athleti yenna namukiriza kwegatagatta nnyo n'oba muddusi babokisa n'abaddusi b'emisinde timwegatagatta nnyo athleti yenna tolina kwegatta kuba buli wewegatta olumala lumu obanga adduse mayiro oba emmeka oba osala kabere babokisa era oba osala n'oba muzannyi wa mupiira n'oba muddusi n'oba musutuzi wa buzito oba osala oba oddiridde kyeŋŋamba nze nga ndi mulamu naawe ate ng'omusajja yaŋŋambye ebiseera tebikkiriza nga saagala na muntu ansemberera ng'oli musajja nti onkwatirira ngaani ate nenkitegeera nti ne mu prison olina kubalo cap nga saagala nga mbeera nzekka ndowooza nvudde ntya mu prison nina famire yange nina omukyala nina abaana babiri omwana omu wa mwaka gumu n'emyezi 3 ate alina omera eddagala kapiso ya sikoseero omulwadde wa sikoseero kapiso ya meka ya 13 buli lunaku njigula buli lunaku omwana wange omu asomera ku ssomero agenze mu P4 omulenzi alina omunoonyeza school fees landlord atubanja tuvudde mu campaign yonna landlord azza mmanja ye tayagala kumanya obadde mu campaign oba sijja obadde yagala ssente yayagala ssente omuwa ssente talina buzibu mukyala wange nemukubira n'agamba ajja kujja mu kooti ku Sande tukuba amasimu tukubira nno ddala amasimu nemukubira nawe ajja beera ku kooti ku Mande tutuuka mu prison okumakya sente nazimuwa kuba twamalayo omwezi gumu ne wiikisi 2 tutuuka mu kooti batubuuza biki mwakola biki ne batusomera emisango gyaffe ne bagamba kati nze ekyannyamba mama wange yalinawo kasente era obimanyi byakwegattagatta ne bali famire y'abali abaana abalala kuba abaana babakwata amu beetaaga okubeera ku ssomero osegeera beetaaga okuddayo abamu mu mirimu gyabwe nga bakola ki nga batuleeta munaye mu kooti nga beegatta ne famire z'abali nga bakuŋŋanya akasente batusaba miliyoni zaali 5 ekyanyamba akanso secretary general oyo si musajja mubi era yatuwaayo akasente awo akatuyamba mami Louis Rubongoya tuva ne banta naye kati mu kubeerayo nga bo bagamba musango ki gw'olina batuteekako opiyamu n'omusango omulala simanyi martial arts munange emisango egyo bagitusomera kati nze omulamuzi mama bamuzeeyi bange mama omulamuzi gwe baafuna
ne bagamba mukkirize emisango ogikkiriza bagenda bbata azena omulamuzi balooya 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 sibamanyize abawolereza balooya ne munnyonnyola nambuuza obulamu bwo bubadde bubeezaawo ne muganze ndi mukozi ndi musuubuzi ntunda greens nina famire nina omukyala nina abaana 2 omwana omu mulwadde wa sikosero n'omugulira kapso ya 13 buli lunaku ne bambuuza ate eno wa Gaddafi wali onoonyeeyo kigwa abeere Makindi ne mugamba nze nali nzize kufuna mulimu kyali wange mugambe kuba yali aŋŋambe baagala abakola mu Lufula kusala masanafu waliwo Lufula ntandika okukola mu nnyama nga njala kyusa omulimu guno omulimu tegumpa bulungi sereka toli omwana ŋŋambye baba afuna ssente asobola okunyuka n'emitwalo gye 3-5 ng'aka ŋŋende mulabe bwe batukwatira awo kwe kututa batuta mangi essimu yange bagiremedde ku poliisi nengivaako nze ne baŋŋamba Jason ojja salisa layini naye essimu yange mwana essimu nagigula muntu yennuma ne bagigana era ne kakati kyaliyo nagivaako omanyi ffe mu ghetto tukulidde mu bulamu bwa kutoba omanya nti ekintu kiganye kanjiye ekiddako tutuuka ewaka twali mu kooti omulamuzi n'atugamba kkiriza omusango bagenda bbata muka naye nzikiriza nti omusango gwe simanyi siguzanga nako omulamuzi yagamba nti mukkirize omusango bagenda kubata gwe batuwolereza looya mugana naye nze omusango sigumanyi siguzanga nako naga gwe gamba obimanyi bagenda kukuta nensooka naye ntya nga naye sizangako musango sibimanyi tebansibanga nako musango naŋŋamba nnyonnyola obulamu nga wenkuliriddemu nti famire eri bweti ne bweti kati ze we natuuka ali nenzikiriza bonna ffenna ne tukkiriza kati omulamuzi ono olwoyo atuweza namugamba ono ali bwati ne bwati famire ye alina ogirabirira asasula ennyumba omwana mulwadde ne bali ne babawolereza ebyabwe naye basaana ekibonerezo ekisaanidde ekisaamusaamu nga community service omulamuzi nayiwandiikawo nayogera ebigambo oluzungu manyize omugeto mwana ffe tetwasoma nnyo ebigambo nga bitiisa biri kumbe bituta bigambo byayogera bituta n'abagamba n'ogamba ono wa state obujulizi byonna bye babateekako poliisi erina obijjayo babisazeemu babyokye byonna ebyenjaga bye batuteekako waali batukuba ebifaananyi ne babisazaamu bifayiro kati nga simanyi nti babadde babawadde dda ssente zino za beyiro biki tebatuwa beyiro batuta tuwaze nga tuva wabweru ng'olina okukola community service weekulemera bakusiba emyaka 2 kwegamba omusango gwabasinga kati ne babawa ekibonerezo kya kukola community service obusibe nga tuli basibe naye nga tuva waka yes nze nenko era nga omanyi nze ffe tuli baana bampisa mu ghetto tugondera buli kimu nakola obusibe nga ndi wabweru nga ngenda n'ennongoosa mu ddwaliro gye bansindika mu Kisenyi ningenda n'ennongoosa buli lunaku paka ebbanga lye baatuwa ne liggwayo ne ntwala ebipapula ne lulaga nti maliza ekibonezo kyange nembeera free. Mirimu ki gye wakolanga ku ddwaliro eyo mu Kisenyi? Kulongoosa kompawundi, kusiimuula bubalaza. Kyokka nga ate nina okukola mbezeewo famire yange nkeera ku makya nnyo saa 11 niga nennongoosa. Naye nga mu kulongoosa okwo sisasulwa, ntambuzawo bigere. Manja ateeberezaamu okuba nga obeera wakuleekaana.
olina okukeera ku makya ogende paka mu kisenyi olongose buli lunaku okumala omwezi mulamba era omalayo ebigere obikomyewo ewaka ngate nga ne famire ewaka teri kyakulya kyoleseeyo labula bakyalibo okuwangayo ekidda n'ogenda n'ofata ki n'ogulayo akawunga n'okateeka ewaka ne tusibanga tusibirira buugi tetulina mwana landiroodi akubanja boyo obulamu ffe mwana bwe tuyitamu mayanja bubi bulamu buluma naye nga tolina kyakkola nekasawa nategeera nti eddiguli y'omunaku kukola oba eddembe ly'omunaku kukola uganda wange ntobanga wensobola okulaba nti obulamu bubeerawo wadde pulezidenti wange taliiwo mbeerewo pulezidenti asaye nga ndi mulamu so obusibe nabumaliriza bwotyo busibe bwo nabumala ola kati ate obulamu bwa bulijjo alina otoba n'obulamu bwa bulijjo ate obutali bwangu obulamu bwa bulijjo obusanze otya nakava mu kkomera obusibe mbuvuddemu obulamu bwa bulijjo ate bukaluba nankubadde nti kati nina eddembe lyange ndi free siri musibe n'eddembe lyange ndi free naye ate obulamu bukaluba Kampala wano okubeerawo nga tolina mulimu nakyo kibi nnyo kubeerawo nga tolina mulimu kibi oba gwe musalaba oba wenkanankana ne Yesu omusalaba gwe bamuwa okubeera e Kampala nga tolina mulimu kibi ate sibeerawo n'omulimu ogukuwa ssente n'oba ofuna kido butambuza omwana alina okusoma omwana alina omufunira kapiso eyawulikanaku 3,300 wamu akafaanani nga buli lunaku 3,300 okumala omwaka ze sente mmeka okumala omwaka ze sente mmeka abasajja okuba omusajja yenna kuba nze nabeerangako nekusoma neŋŋamba mwana negomba okwambala empale empanvu nekuba wena gyambala ategeera nti ebeera miliyoni namba mu emitwalo 11,600 ogatteko n'omutwalo buli mutwalo gw'olina oteeka ewaka gwe balya ogatteko n'ebyokukozesa ewaka ebya bulijjo mazzi sabbuuni bingi kubanga expenses ewaka nyingi landiroodi nyumba ya mitwalo 15 kuba ze gyensobola gyensasula ndowooza okumala omwaka mba nspendize sente mmeka sente ziba nyingi sirina mulimu nene ngamba mukyala wange naye essaawa zino tolina mulimu ne mugamba mukyala wange mwana ndi musajja mugumu ndi musajja mukozi tukoze tutyo bezaawo famire nenteesa ne mukyala wange kuba omukyala wange ye si muzibu nteesa naye mukyala wange ampuliriramu nanga nayewe tunoonyeyo sente za passport ogende obwebweru okole mugana ekirowoozo ekyo kiraba kirungi naye ng'ensi yange njagala nnyo saagala kuva mu nsi yange Uganda kuba wewali empewo z'abajjajja bange ewali emmere ennungi ewali obulamu obulungi newankubadde nti abatufuga bajega abatukulembera bajega aŋŋamba tunoonyesereza passport vamu ebyo naye nemuwuliriza nga mukyala kuba tetulina sente tetulina sezi tubeezaawo nina onoonyesereza passport essaawa eno kyendiko ate wemala onoonyesereza passport noonyeyo miliyoni 7 ate singende Dubai nkuba ekyeyo mu myaka 5 tuba tulinawo step gye tutuuseeko mayanja n'abandaba abasobola okumbeereramu ekyo kirowoozo kiba kibi
tekyali wadde kibi naye nga boogambye nti oba oli awo gweyagala nnyo okubeerawo ne Uganda mu nsi yo n'okusigala nga ofayita okulaba nga otuuka ku kiru kubanga kati ekiruubirirwa kyo mu byonna kwe kulaba nga wabeerawo enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Ekyokugenda kiryoke naye ate singa oba ofunye capital sente n'okolera wano kibeera kitya? Kyejagalira ddala capital we mufuna mba saagala genda n'ennyonyi saagala nagirinnya webalukirawo mu bbanga olaba n'ekyesuubo saagala kituulako ekyesuubo kyefaananirizaako ennyonyi eyo waliwo natulako ku kyesuubo neŋŋana naye kati wemba ndi mu bbanga omugwa ne gukutuka nensookawo ensingo ekisooka mu bulamu bwange nze asooka okwewa security gwe asooka okwewa security gwe ninawo mikwano gyange by the way bentera okusumbwa ennyo bannange munsaasire n'abantu bange bensinga okusumbwa ennyo waliwo kati madamu Irene ali Canada eyo nkusumbuwa nnyo bannange naye ensonga za Uria omuwulidde byanyumiza si byangu nakatono si byangu byonna biri awo no madamu Feibe Sebinene naye ali mu mawanga g'ebweru eyo ali Bulaaya nayo Steven Bakumpe naye gyali ninayo mulamu wange mukyala Kakeeto naye ali eyo ne Kakeeto yennyini muganda wange n'abantu abalala mwenna ninayo madamu Makoy naye gyali ensonga za Urio muziwulidde bannaye byatunyumiriza okuviira ddala eri tutunulidde campaign kubanga biri ebyemabega ebisigadde byonna twabyogera dda yegatatya ku NUP biruubirirwa byeki twabyogera ate si gumulundi ogusoose okumukwata era baze bamukwatakwata ebbanga ddene twabinyumya emabega eyo naye kati kuno tunyumiza campaign nibyaja okukwatibwa campaign zinatera okuggwako n'okuvayo byonna emboozi mugiwulidde bw'obanga nze ndowooza nze Geoffrey Mayanja nsaba mukikole ku lwange ne ku lwa Warrior tumukwatizeeko nga bwe tuba tusobodde kiba kisoboka tumukwatizeeko kisoboka tumukwatizeeko asobole okutambuza ku bulamu obwa bulijjo atulaba muyamba abalala atulaba muyamba abaliko n'obulungi n'okusinga Warrior kakasa nti nsobola mukwatizaako nasobola okubako nekyateekateeka obulamu ne busigala okuba nga butambula bwe butyo mpola mpola. Nsaba okkirize nze nkusabye okkirize otuwe namba y'essimu omuntu gy'asobola okukufunirako namba abalabe tebaliyo abasobola okufuna enamba eyo ne batuyisa obubi kinaaba kibi nga ngisomye bamulimu n'abatwagala abatatwagala tubeerewo nga n'ennaku yange ye kimusanyusa okubeera nga ndi mwene embeera gyempitamu gye bali kinaaba by the way waliyo abantu ab'emitima emirungi kubanga nze mba njagala nnyo omuntu nakonekitinga naawe namba nja gisoma namba ziri bbiri n'eya Airtel n'eye MTN era zibeerako tezivangako esimu wadde bagiremera naye nasalisa layini endala kweziri namba esooka eya Airtel eri 07 08 99 65 13 njiddemu eri 07 08 99 65 13 ate yokubiri eye MTN eri 07 87 32 9004 naye era njiddemu sebo eri 07 87 32 9004 zonna enamba ziri mu mannya gange Kyaze Muhammad ziri mu mannya agange agaddala Kyaze Muhammad agabajjajjange agamuzeeyi wange yabanjumizaako by the way n'akaboozi jjajja wange yaŋŋamba amannya ge bampa mu Gantuuma bwali budde bwa kiro ne bampanika mu bbanga ne bampita ne bantuuma amannya ago naye erinnya eryo jjajja wange yaŋŋambako nti erinnya lya Kyaze Muhammad
kyazze lya lugero ne Muhammad nayo lya lugero ku side y'eddiini kati osanga wanudde one time obulamu bugenda ba fine embeera ejja kutuuka ng'ate waliwo enkyukakyuka etuuse mu bulamu bwaffe ffe balabanga abanaku ffe balabanga batalina baffe ffe balabanga abatasanidde ebbeera mwene ensi kuba munaye basajja bano baba batunyigiriza kuba bayitawo waliwo n'akatale k'ekatwe sajja abatategeereka ne mujja ne mwokya akatale akatunda ebyobuwangwa nekyamukisa mulungi beene ayi baffe yayitawo era lutemya lwa liiso n'atuukawo n'agumya abaami be pozi baba baami abaami n'abazaana era nange gye nali nga ndaba amawulire sina no na TV waka by the way mayanja mbeera ku simu yange yiino eno yo yesimu gye nino doyaba ndoza mugiraba tekuliko kava yayatika erimu ndabira byonna ne mukyala wange ne tuguma ne mugaba mukyala ewa neighbor togendanga kuba waliwo eyanyumizaako kyali wanyangamba oba oyagala mukyalawo akole obwenzi TV agirabire ku mulirwa ne mugamba nesimu era ebiseera ebisinga esimu yaba nayo okumukumiraawo okubeera abeere mugumu erinze mbeere nga nange mwesiga nga naye neesiga so obulamu ne butambula obulamu bunnumira ddala kuba nina famire eyo Katonda akyatuyambe omwana omulwadde owa sikosero akyamukumye ng'ali strong ng'era mukisa mulungi tufunayo abatuyambako nenfunayo ku ddagala tugula eddagala nga lya mwezi mwana n'abeerawo nenga ne Katonda oyo nanyini bulamu eyatutonda era nanyini buyinza one day olunaku lujja tuuka nga Kyagulanyi yali mu ntebe ye Uganda kuba tewakyali pulezidenti mulala agenda kujja nga si Kyagulanyi naaba balowooza nti entebe bagenda beeramu ebbanga n'ebbanga munnange Katonda aba n'enteekateeka ze amaanyi gasituka we ziba mpewo omanyi nze ni musajja Muganda we gaba mayembe empewo ebitambo byonna ebirungi bajjajjaffe abaali abalwanyi abamegganyi abakozi abafunyi ab'amaanyi bonna maanyi gasituka ne gasitula His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okulaba nti naffe tumukkiririzaamu ate era gwe tonyumirizaamu nze omuntu tajja kunkaka kwagala ye kyayagala ne wananfosinga atya ne wanajja nga mpa ssente mmeka nja mugamba setoziresi naye era ndi ku mulamwa gwe ndiko gwe mbaddeko ebbanga n'ebbanga sisobola kuguvaako kuba nze sitendewalira na busente sitendewalira na ssente poze ssente zijje mu mikono emituufu ezo zo nzisanyukira naye newoleeta ssente ezo nga za musaayi sizikwatako munaye kubanga tulabyeko abantu bangi nga ayogera bwati naye kasita bambamoyo ku ssente n'akola ati mulimu kati ze waliwo naawe yansanga n'aŋŋamba naye gwe kale wakava mukomera obeera ne Kyagulanyi akuyamba eki nemugamba Kyagulanyi go mwagala namugamba nze situnuulidde kyawano tunuulidde wa maaso gye tulaga tulinde wa gye tugenda tuli ku lugendo waliwo akagera akamu akagamba nti omusajja babeeranga mu buddu banneebe basatu baali bataano banne basatu ne babagamba mujje twerwaneko tudduke omulala n'agamba master kyamusavinga yansuubizaayo n'emmere ennungi ekiro mucere n'enkoko nemanya nti kati gwaŋŋamba nti yaŋŋamba sente omanyi sente zozitowa ewasale
Namugamba nedda sijja genda. Katubeere wano. Tulye ekikomando n'akananansi naye omuceere n'enkoko tubirese. Era ne mugamba kati katulye mu kikomando n'akananansi mwabali omuceere n'enkoko kyokka nga ngamba bo bali bulungi baafuna ne ssente. Ekkubo lyempitako naye lyatambulirako. Atambuza bigere nange ntambuza bigere. Kale mulala ne waba wanjawulo afunye ku kamotoka. Motoka eyo okkubo lyempitako lyabinnya. Naye era naye limukosa. Kubanga emmotoka ye efuna obuzibu buli lw'okuba mu binnya. Oluguudo lw'essalaamu olwo baakalukola. Si bbanga ddene. N'ebbanga lyonna libadde ambulance eba tenatuuka kiruddu. Omulwadde afiiriddewa ku Badongo stage lwabinnya. Oba ku binzaali. Kati ne ngamba nno naye afaananako omulwadde oyo. Aŋŋamba ebigambo bino manyi serezo zitowe wasale. Kuba ebigambo byesaaga nabiwuliriza. Nabiwuliriza naye nga tebirina makulu. Tubula buli kimu omuntu asobola okukola ekintu ne mumuwa obudde. Naye era waliwo abava abagamba naye talina kyatugamba oyo. Talina kyatugamba naye nga mumuwadde obudde. Kati abo abasajja munnaffe si bannaffe si bakyali baffe. Ate era tebalibeerako bakyali baffe. Kubeera bajjajjaffe bajjajja ne bajjajja. Wajjajja wange yanyumizaako akawozi akamu n'agamba Madda ga Muteesa Ntebe Road yali wa ttaka. Essaawa eno nze wentambula wembwa yannumako kojja wange nga ntwala mpeese ne tulinnya takisi wali eri ntugenda Entebbe mu ddwaliro ne bankuba empiso ya rabies. Naye era embwa eyo nagitta. Nalwana nayo ne njiyuza oluba naye wadde yannuma yali egudde eddalu nagiyuza oluba. Ebiseera nali nkyali mu P4 mutamu ey'okusatu nga ngenda mu P5. Kati yajja n'aŋŋamba Madda ga Muteesa batta abantu bangi ng'abantu basanyukira Muteesa naye nga mu madda gazze mufu. Manyi Kabaka tafa asuula kaba. Naye era mu njogera eyaffe eno ey'abasiviliyan tugamba yafa. Musajja batta Kabaka. Naye oba enfa ye okubanga tulaba bino bye tulaba essaawa eno watwasoma nga bagamba Muteesa yateekako omukono okulaba bino byonna bye tulaba. Kati bano abasajja bakize bagane nti Abaganda be babaleeta mu buyinza era Abaganda bagenda bajja mu buyinza baagala oba tebaagala. Kyagulanyi Robert Ssentamu alina otuula mu ntebe. Entebe eri entebe. Amiina. Kale toyenza nnyo toyanzeege olunaku olwaleero emboozi yeeyo gye tunyumiza olunaku olwaleero byonna tubyogedde. Justin nebaza bwebaza 20 Warrior okuba nti oze ne tuwayaamu kwagaza kaseera akalungi ssebo. Nange bannayuganda abali mwene emboozi abawuliriza emboozi y'amayanja emboozi muyuggi bane musajja ono si mubi musajja mulungi era mwebale nammwe kubanga abalaba emboozi muyuggi muwa emboozi muyuggi platform amatu era ne mulaba ne musupportinga ne musubscribinga ne mulayikinga era ne mukomentinga. Banaye temulekeraawo. Twagala ensi yaffe tujagalire ddala. Kwanze by the way ndi musajja Muganda tekinzija okubeera Omuganda sewana bwewanyi ndi musajja Muganda Kyaze Muhammad Luboyera. Fe enkola ya mu Buganda omuntu waba akoze ekintu tumusiima ne waba kuwadde girasi y'amazzi ogamba bane neyanziza nnyo neyanzeege. Bane bannayuganda abawangalira diaspora abawangalira Sweden abawangalira wa temujjanga okwo mubeere nga mulemezaamu okulaba emboozi muyuggi era abana ebipya bingi nnyo mayanja ono ensonga ffe lwaki tumwesiga agusa ensonga talina walemererwa. So Mukama abakuume Mukama abeere nammwe era mubeere nga muli balamu mukeere nga muli balamu buzibe nga muli balamu era bukye nga muli balamu. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
Munnayuganda tukwaniriza mu Kimbo Wabula Research Clinic and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'aba Kimbo Wabula Research Clinic and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma, omugongo guluma, oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo, omwami nti n'amaanyi gakendeera, sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge, enseke zange zazibikira, nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino. Abasinga obungi mulimu kabayina sukaali. Oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2, mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric momwe n'abayinako kenkovu. Abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo, bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano, bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko. Abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja, abagadde family planning ey'ekiganda, abayina pressure, abayina sukaali, naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa, obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato, ngenze okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana. Jangu otutuukirire ng'aba Kimbo Wabula Research Clinic and Training Center weetuli ewakaliga. Tuli wano Mengo opposite Lubiri SS. Bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba. Munnayuganda w'otudde toyugana. Sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko. Ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge, Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba, nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga. Dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga, ate ng'okukukebera kwa bwereere, kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule, gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko, kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse, nga gwava e Kampala ne bw'okwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda, ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere, ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.